Kalifah Aganaga akayimba ako bakayita Kiboko Fire yakatulamu ne Dr. Jose Chameleone ako kaleese remix omuli ng'agamba nti muzeeyi Kiboko Fire akalute mukawo olifala gyevuddeko omukulu abadde mu kibiina kya People Power kye bayita Nuupu embeera nga basobodde okuba ate ng'etambula omukulu ne bamumya ekkaadi ya Nuupu oba oliawo olw'embeera nti obumanyirivu n'obwesigwa bayinza okuba tebabumuwadde kwe kuba ate nga yasazeewo kati ategeezezza omukulu Kalifah asobodde okuba ate nga ategeeza nti olunaku olw'enkya omuntu yagirwa zi press conference buli alidde press conference basajja mivule wuuyo eyabajjo bagigaana kati omukulu Kalifah Aganaga ategeeza nti olunaku olw'enkya agenda kuba ate nga atubulira kayimba ako kuba ye yeegaana agamba nti eddoboozi siriye yaliyimbye naye nga agali mu nkubo gagamba nti omukulu ono ayinza okuba yalidde ne Kalifah alina maanyi ki kyetwebuuza katandikire wano omukulu Kalifah Aganaga ayaya Kalifah kadi bagikumye ekiki ekiddako akadde kano scratch my back I scratch your back so bantu bange era nga mbanyonnyola ndi mbagamba nti nkulo okusatu ngenda banyonnyola ensonga ezo NUP yonga yo again eyina omwogezi agenda kuvaayo ababuulire Kalifah twamumye kadi tetwamumye kadi ezo si nsonga zange nganze just abeera mu kibiina wabula omwogezi wa NUP ajja agenda kuvaayo ayogere alambulule nti gundi twamuwadde gundi tetwamuwadde aya basi Kalifah Aganaga abadde amayaya ayinza okufuna kadi ya Nuupu nga bwali omuyimbi nga ne Bobi Wine muyimbi kati awulidde obusungu akayimba akazzemu Kiboko Fire era ng'agamba nti oyo fala temumuwa kalulu nti ono muzeeyi Kiboko Fire Kalifah Aganaga tife abayimbi tuyingidde mu politics ono nga tuli b'amaanyi nnyo abantu baali tebamanyi maanyi gaffe oba naffe ffennyini twali tetumanyi maanyi gaffe twayingira politics ekintu ekyo kinyigiriza aba politicians be twasangamu kivula abasinga baabuliramu vula abasinga era okubeera relevant oba okulabwako balina kubeera kumpi na muyimbi abasinga ebasemberera omuyimbi oyo eyayingira politics bagala okuba enkokola abayimbi abo ulira bwe yekwasa nti bamukuba enkokola era enkokola zezimujje mu Nuupu akadde kanategeeza nti onako olw'enkyagera kuba tenga gulawo ne management empya temwerabira abadde alina management eje bayita bagita bad character rebel ngebasobodde okuba tenga emanaging abayimbi ab'enjawulo nga Fresh Daddy kati akadde kanatuga nti yafunye management empya ngeze ku Facebook okunoonya ku tiimu eno gyasobodde okuba ate nga ategeeza nti agula gye bayita Vimba Entertainment munaku nga 3 Facebook page bakagigulawo ono Kalifah tuzagina ku bwongo naye Katoluwama yamugamba ati oba ebikonde bye bayita Catholicism n'ebikonde bigenda mutta mu miguwa waddembe okumulaba n'amugamba nti step down ne ndowooza tekyabadde nnyo necessary kubanga eno talinayo kifo musajja wattu simugula muwaayo okwo ku ssente munaku Aganaga mwana munaku anoonya ssente buli kanaku asiiba kibagamba no aya basi bwategeeza Katoluwama yategeeza Kalifah Aganaga naye asobodde okuba ate nga ategeeza nti enkya anti press conference ayina national issues zagenda otugamba atugambe ki Kalifah yatugamba nti Lubaga South agenda kuba ate nga ajja akabonero ngate abo ne bagamba nti oba onoddiikulu oba alimba buleebe ng'abasajja bavuganya kuliko Mukasa Aloysius nannyini Fako waliwo omukulu gwe bayita Iga Samuel waliwo omukulu Mukaaku nga Kalifah oyinza okufuna kaadi wezitaba ntondo awo nno yegasse ku mukulu gwayita Dr. Jose Chameleone nako olwaji basobodde okuba ate nga batongozza wenkoledde egguliro no Chameleone nga yakatuuka inside zekamooki okuba ate nga zaayo empapula ez'obwa meeya naye nga gali mu nkubo bagamba nti Latifu ayinza okuba yanaafuna kaadi Chameleone anaja independent oba abamu ku bayimbi basobodde okuba tebendoosinze Chameleone nga bagamba ajja kikuba munywanyi Palaso uno yesookeddemu mwenna baamize sirina bingi bye bagamba kyejagala bagamba tugendera ddala mu maaso tuli bavubuka b'amaanyi ate lino eggwanga lyaffe teryagenda dikyusa okuleka nga tusituse mu maanyi gaffe oba mbunafu bwaffe tugenda tambula ne Dr. Chameleone tujja tuuka aya base ulira ono gwe bamye kaadi yasooseeyo Kalifah Aganaga agambye Chameleone atya Cynthia alina connections niye yayita atya mu bulamu example egyo twagala okozesa ffe ng'abavubuka naffe tuyite mu bulamu bwaffe siri muvubuka nti alina ekitone nga Chameleone ne Chameleone azze okwesimbawo okuteekawo embeera eyo solution ejje so ye muntu gwendaba agenda okuteekawo bayita obumu unity fe abayimbi ffenna
bangi nnyo bakola emikolo bwe giti naye okuleetako abayimbi okuwera bwe bati n'embiti bino bwe biti kiba kizibu nnyo. So mukama wange nkwebazaako ekintu kimu okuteekawo okugatta abantu unity. Bwe ndaba kamiliyoni ndaba solution ku unemployment ku bavu. Ye Kalifah Aganaga yatandise mu kunoonyereza kamiliyoni kalulu olw'embeera nti Nuupu yamumye kaade. Spice Dada agambye ate Kamiri musongezi kwatagana ne Kampala. So banange nze mbasaba ekintu kimu nga bwe ndiwanira nga ngenda kubeerawo ku lwa dokita waffe kubanga atubeereddewo nnyo. Sobola kwogera bingi nnyo ne dokita oyo naliko mu studio najja nampandiikira akayimba sobola kwerabira. Nze mutya nnyo naye mu kutya okwo ye respect gye mmuwa nti sobola nakukikiriza nti mukwano gwange. Aya basi ate Vijja Junior agambye tusasule Kamiri. Kano ke kaseera tugezeeko sasula Dr. Joseph Chameleon Mayanja okusinziira nti industry yaffe yagijja wala n'agituusa we tukoze eki. Abasinga muyinza ogamba Junior toli muyimbi naye ate nange ndi munabiki ndi mu kitone era ng'oluusi sobola kutandika firimu nga sikubye luyimba lwa Dr. Joseph Chameleon oba mwagala oba sikola ki lwali lulina okuyitako lwa nsonga yali owakabi. Industry y'Uganda yagifudde ekola ki? Ye Dr. Joseph Chameleon yagambwa Lord Mayor kuba ate ng'amenyawo omukulu gwe bayita Erias yamutegeezezza tayinza na kuwangula kalulu ka chairman ero si wano yazaalibwa Chameleon. Kalifah Aganaga bwe mulama gwe tubaddeko ng'agamba nti ye olunaku olw'enkyalina press conference bino ebigambo yabyogera ng'Ashibaga agenze naye akadde kano n'ebimugoberedde. Wulira yakonvinsinga abantu bangi nnyo ne beegatta ku Bobi Wine. Okitegeera ate bo mu kujjayo bajjeeyo ye yekwatya kati omujagala ombulira amazima yatutta Ashibaga alimu abavubuka bameka alimu akalulu ako. Okitegeera ne ku kitimba era bali bafaani booli baamulazeeko nti ssebo wadde gwe watugamba tumufollowing ono ne gwe oba ogenda ffe tusigalayo ne bamu unfollowing nga nange mwendi nga bagenda kuntwala tera nsigale nga ninga Big Eye sigale nga ninga Buchaman sigale nga ninga Katharine kusaasira. Sina position, sina mulimu,